Merry Christmas and a Happy New Year from Kasuku Live. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabagagga Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Zari teriamu warana wano. Nobody has a time like that. Okudda. Ebikolebwa bantu bali mu politics kati ekifaananyi kya Zari okizanyire kootya. Olusi make up abagwaka bakazi abo kye batategeera. Era tuva balina bufaani. Make up ayika n'aveno mu kyenyi ne yeesibira wano. N'afaananira ddala omuyimbi omukadde. Kwa eno wa purple, eno wa blue, make up. Olisegera. Kama kati alemekaya na yeye bitwali yabikuttemu. Zari mama. Yegwe. Teri ayina. Mama tuwagatu babalwanisa. No is fighting for what now? Because akadiye mukazi watu. Aleta buno kati gotwa kalike yaleta. Kaluleta tutya mujjawonga muto. You make a comparison ze lati namugamba. Nemugati Zari funa ba media expert. Infana nte mubye kubeya mwembi. Gosoka bakube ebibyo nono bamukube ebibye. This one is younger. That's mass communication PR. Nti wetubera n'omuntu nga mompi omubuuza ati distance. Kakati Zari yakitegere nti kopagaalo atuuke mabaala n'akulukuuta bwati. Nzo waliwo abakazi gwosula naye mu buliri ogenda okera kwa kyano gana naye yegwe nyine gwe nabadde naye ekiro nga bemuweddeko azeeyo muoligi nga yenaali nga jjajjaawo. So n'olwekyo pate bweziti eza Zari tezinyuma nnyo tezibowa nnyo zibeera awo segera. So era abantu abaga tebyanyuma. It's not vibe so much nga pate katola ba brackets. It's a thing. Neno gati no concert. Kapala nange ekoze eki. Ngeweddeyo. Nenga anko Sakibu nkwebaza. Maina mwisamwe gali nankubira. Zo muntu wampa godoweru. Segera nina kenkolaki. Nenga nandi kutemedde pate eyo. Neka nkomaawo. Kokomaawo. Wadde journalism first. Nebwe ebito ebyatambula. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka Mo Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kayitiridde anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga
tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde, twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina, jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu, tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo, tulina lac powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako, jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gwe ataweebwa, jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Buli kiseera ogenda gwa mu mmotoka enfu waliwo eyakiŋŋambi naye era teri atumya kyatayina sente era ze zitukozesa kuba otherwise era tusobola kwogera mu byotayina namwaka gumu tubeeredde masibu. Wali oyagala kinnyabo? Shamimu mpaamu soko mpeemu eddakiika nga 4 onkubire kamale shoot mbadde mpozi nze nga kati ezo ensonga zo z'olimu ate mpanvu mukko kammale wano. Abantu babeera n'ebizibu 24/7. Ezo tebiggwayo mu nsi. Tebiggwayo naye problemu yokka bigamba ani. Kwanza waliwo akedde okunkubira mbu omwana we mulwadde. Siina mwana n'akatanda k'omwana siraba we kagenda twasula mu nnyumba ntono. Kati oŋŋamba otya ku makya nze yasuze mwenge ng'ejjuni omwana wange muki mulwadde. Ebizibu by'otakeeza batalina baana kibanga ogamba faza nti kondomu yange yayabise oba naginoonyeza nga sigiraba kati abeera agenda kubuuza awo binkwatirako wa kondomu binkwatirako wa osegeera waliwo n'abanoonya fees nti buzaako emitwalo 2. You talk to your fellow parents no. Kati nze ono omukyala ayagala maama Fiina naye maama Fiina yagamba takyayamba abantu kyekisooka. Ekyokubiri abantu abagagga bange abasinga bagenze baŋŋamba ekintu ne baŋŋamba akasoko ffe tumanyi ggwe katubeere ku ggwe okitegeera kwegamba oluusi si kibi obeera oyagala oyamba naye oluusi omuntu bw'omunnyonnyola nti yes Fiina nyinza okuba mumumanyi nga mumumanyi atuuka neyenyiwa nga buli lwalaba essimu yo amunaye waliwo wanaalina ekizibu beekiti waliwo okitegeera. So kati oluusi era nkugamba sijja sobola era nze sigenda wa mugagga ne mutwalira bizibu bya mulala. Nedda oluusi waliwo abantu abeera n'ebizibu genuine ng'olaba osobola okumuyisaawo naye kati abasajja kati nze ennaku zino abasajja bange bembeera nabo bonna bangaffe kasuku twagala just tuula tukwate position tunyumirwe kale ate ng'otandika mwokya bizibu kiba tekivaayo naye ng'oli otya bannaye ndi bulungi nakulaba juniya nakulaba ng'ondyawo ng'ayagaya bompandula kasooke twebaza abatuwagira mu nyamunyamu luseke nyamunyamu tewajja luseke nyamunyamu njagala okutwala bagamba batya
I didn't come omanyi Oluganda lunsumbu sebo nsonyiwa mwami Tamale yali andi bubi mu kaseera ako nga naye angayagaya akugaya bakuwangaya bwampandula bwange kolunaku olwo lwennyini kati nga neetegese okujja naye bwe nalaba mwami Tamale ng'angaya n'amaanyi ganzigwamu ne ng'amanyi gasooke mmala okukola ki naye nga twebaza abajja mu luseke nyamunyamu first edition was successful. Kasuku wayise engalo mu maaso abantu bano bategese ebivvulu ne bibasala omwaka guno era buli wobanga oli awo kyakitwala omanya abantu batwala for granted naye omuntu buli wootegeka concert ng'eyo ng'abantu balina okukwata mu nsawo yaabwe ne bakulaga nti bali naawe bannamawulire batono abayinza okukikola kitono nnyo abayinza okukola kiso kintu kyamaanyi nnyo naye nga banyumirwa because December is about fun naye nga nange nandibadde njagala nnyo okubeegattako kuba Kasuku ono mukwano gwange muganda wange buli kimu tuze tukwatagana mu bintu bingi sebo ku Dembe FM okugaayagaaya wangaya bwempandula ne ŋŋamba omusajja Kasuku twali yakugayiza nga bakuwandula twali tubuuza nti mugenda kukola mirimu ki kali tuli ku street tuli unemployed muledi obanzija mu ministry n'ofunira wentula ngamba Anko Kasuku lwaki tajja wano mu ministry ne tumuwaka naye rediyo eyo mwabaali feesi yaayo kuba abakozi abalala bangi naye tetuboogera naye abantu bamanyi kolabeeyo Anko Sendi Anko Kasuku ne Jenkins ekito kyo mwakiwanika era rediyo wano zigwa ne bizinesi zigwa naye mmwe mwali muvuga okusinga bizinesi so buli wobeeranga mu kifo nga kampani bamanyi ggwe nakyate kintu kibeera kyamaanyi kiba olina eddala lyobakoze ki otuuseeko naye nga tubasaasidde nnyo baganda baffe bakwano baffe muddeyo ku street munoonye emirimu mugende mukubeera kati tuli kayendoza ye yasinga okusanyuka yagani nabagamba musajja wange kaye sinnalaba kyeyayogedde Keizi naye gyali ababyogerera mu mitima Keizi ye yapostinga nti eryokanga n'etonya naye kawalya Isaac Keizi buli muntu ali ku kyeyo ne balina gamba abantu wano naye mbaga nti bannaye tewali atagenda kujja ku kyeyo tewali okitegeera time beeriba etuuse so linda bulinzi time naye abali ku kyeyo kyetwagala obbagamba noonya ssente naye ekintu ekirala era kiri important kubanga kyoba olina omumanya buli kyoyogera kyogere naye twagala ssente olina okuddaano ng'obulamu bukyuseeko ate ffe tukuba oluseke era ojja tusangawo kuba pressure yali ku kyeya ate si yemu naffe wano naali mu Uganda nabalaba nga bakomentinga ne ŋŋamba bano ate kati tebyawedde buli yayogedde teyamaze kati twazeeyo ku drawing board buli omu ayagala ki sente ojja kubeera mu Amerika eyo ogende okudda wano ntera nnyo olaba abantu abali e Bulaaya eyo nga bateesa ku bintu ebiri e Kampala sigaana buli muntu akkirizibwa okwogera social media yajja naye jjukira ekintu kimu sente gw'oli otya ojja kudda e Kampala wano nga wayiseewo emyaka 5 nga bwewasekerera bali wala ng'ate otandika kwekwekaze naana abantu bajja naye ng'omuntu yeekweka n'omugaate weekweka naawe obulamu obulaba waliwo omwana yali Saudi Arabia nga avuma buli Dubai avuma buli kiramu atuwa amagezi olwaleero avuga airport taxi which is not a bad job wane e Kampala bamuyita Basiru abiri ku TikTok okwo yavumanga Miki gwe Miki toyina magezi akamotoka kasienta naye mugana wange bagenzo okebera nga yate kasienta kavuga sugar mami yakamugulira n'okumubanja bakyamubanja leero avuga taxi airport so life is a difficult game nti leero ogamba nti bano omulimu gwaweddewo bano maye abantu b'ebweru eyo bagenda ebintu ne babirabamu ango ndala naye the reality of life Kampala wo wazibu
buli wamu osobola okufunira mu sente ate buli wamu waliwo obwavu era nze Kayewe yanvuma nategeera nti ayinamu ebituufu bye yayogera ayinamu ebifu bye yakola ki era ssebo n'entandikirawo okuzimba njagala Kaye agenda okudda wano nga mugamba Anko Kaye jangu otuule mu ddiro lyange tunyumye esegera that's what they call a competition. But then also there is something I think nze mu evolution yembaddemu kuba kati nze olaba oluusi nali ngamba sendi awo ne nga sendi abantu abamu abagenda okwogera oba aboogera temubaddamu kuba tewali nsonga why you have to justify nti okyalya. There are 3 points. Waliwo aboogera nga ffe bino ebya social media kasuku ogenda kukolawa because the fact of life kasuku toli bubi. That's a fact of life. Era kasuku mu bantu abasobola oga nti bagenda kulokola eyo kolabo yammwe teriimu because you were moving TV waliwo wootuuka nga mwe social media lwaki baboogerako kati olina okwawula bano batwogeddeko ki bakita fair comments ne wabaawo aboogera olw'ennugu abo nabo n'obaawula n'obateekali nze kasuku sikyaddamu bantu mwoyo mukulu wange mwogerako nnyo ayina ekintu kye yaŋŋamba nga ntudde wano atudde wali nanga muganda wange Tamale singa nakeera ku makya abantu nga baŋŋamba mutosobola zimba kisaawe embeera yaliwo nga buli wenzitya baga nyenda kuzimba nja kuzimba mulaba ntandika singa ndiwa ne kati ekisaawe kiwedde sebiseera ebimu you don't have to reply. Omanyi social media ekizibu kyekoze egasse abaavu n'abagagga ti omuntu ayimirire nakapiripiti n'ayogera ku byatamanyi kati kyekizibu kye tulina nti social media egasse bridge eyo nti leero omuntu ayimirira Masaka n'agamba President Museveni obubaka ne butuuka so bridge gyegasse idiots now pretend to be knowledgeable. Kakati n'olwekyo before nga tonnakola ku discussion bano babagobi because emirimu gigenze gikyuka fenna tukoze mu company kati nze olaba awo ku ministry I want to retire era oluli nali pandisa resignation naye mukama wange yabaako bye yaŋŋamba n'enjiyuzaamu because at the end of the day business okuddayo tukole ebyaffe kyekigenda okutuyamba nti abantu bagamba mukulu wange mbu sente sizize naye singa everybody yali akyogera yali amuliplyinga singa ali bwali so n'olwekyo we should now twawule onayogera atya tutambule n'abakola ki nze era omwaka guno kyendiko ntambula n'abakola ki era abantu bangi bazze wano bagagga baali bakwano bange tondaba nabo nze sikasuku natula wansi neŋŋamba omuntu ona nnyamba ki nze ebintu by'okuyimba nti gundi mugagga byembaddemu natuuka nenga mu bizibu tebabaawo natuuka nembaleka kwa nakitegeera wano sente sizange zaabwe naye nze kasuku njagala nnyo kati abantu bensobola okutuula nabo mu developmental talks emyenge tuginwedde bereya tumunwedde embizi tuziridde what next kyekiddako nze buli bwe neebaka ekyo ekibuuzo nkyebuuza era kinyambye nnyo what next so neseparating ebizibu byange ebizibu byange si kunwa bereya si Captain Morgan abasama bagenda ne bajja wano amalawo ewiiki ezo ffe tubadde wano ennaku 306 zisina kika kya mwenge teri bbala lyennyenda kutuulamu lyesitatuulamu naye ate olwaleero neebuuza nti emyaka 3 okuva kati nyenda kuzaala abaana bagenda kusulawo kakati ezo tozimba nentandika kubanga ekirungi ky'okuzimba buli sente ezimba emitwalo 10 giyiwa amabuloka emitwalo 10 girimu obusawo bwa seminti 3 kitundu kati you can't find many useless stocks omuntu n'omukubira essimu nze nina abantu baali bakwano bange mukubira essimu n'omugabo wange nina ekizibu njagalayo sente n'ayamba oli atamuyiranga wona mubiri nze njagala nnyo kasuku omuntu nanga nti junior sijja sobola kuyamba
naye nkubire ntya nkubira luli kankebere which is okay, it's your money segera ne say the truth. Nze amumuwerako example era oluusa nyigira nanga ne muganange ngonjogerako nnyo kyataakole takyogera haji era waliwo omukwera naga nti kati ndi ku kisaawe naye nze nayawukana nnyo n'abantu era kati kyandaba mu ebyo bitu omugaggaze naye obugagga bwenze bungasseeko ky'emyaka gino. Kasuku njagala nnyo obeere mugagga nga naawe abagagga mwenna mwekubenga mu bifuba ogayita omuntu ono muntu wange anjiriddewo omubiri. Nze Kasuku ffe bizibu bye tulina bitono kale sijja kusaba kawumbi ffe byaffe bya mitwalo 5 bya miliyoni emu. Nze Kasuku waliwo abantu omuntu akubira nagajjo ni afiiriddwa n'omulimba mugambe kimu nti muganda wange sijja kusobola kuziika naye nja kulaba naye bino muliwa omulambo guli mulago kakati linda kombeewo kyenkolawo. False hope is kills people. Omuntu omu yalinga ebweru muzira omusajja omugagga n'amusanga namugamba obeera muzira kanyingira ebweru nkuleetere jaketi teyadda agenda okulaba wiiki emu omusajja yafudde yamulekerawo kanoti nti ekyanzise si muzira guno wabula wannimba. False hope. Kakati nze kusajjawo ka Brian White okalaba abantu baŋŋamba Junior nze nabuulira Brian ebizibu byange nanjokya mu bizibu byonna Brian byabaddemu ekyo kimwebaliza because nze Kasuku sijja kujja n'ogamba ti omuntu ono sooka oyambe nze sinyumya bw'oyambye balala leka nze nkuweereko obujulizi kubanga sijja kukola nga Yesu nti badisciple baali baavu n'ate ng'agaba egundi emigaati ekaana ninga be Simon Peter baavu bazibu obwakabaka buli mu ggulu obwange buli wano omugagga yenna ng'oli eyo ng'oli mukwano gwange kyadonizera namuleka ninga doni mukwano gwange atambuza obulamu bwe nange nkoleki siche teekako live z'amamotoka gundi yaguze emmotoka yange bagibanje but we in the same house kale tuzze wano tutudde Kasuku oguze emmotoka eyange bagiba kati yaguze emmotoka ebyo tebikyatuyamba. We should develop as a unit. And I think the biggest challenge is also basis bwoba okwataganye n'omugagga mwakanya kuki kuba ekyo olina okukimanya Junior lwaki kankubuuze nze ntambuza enseke zange naye abantu bangi balina miliyoni 2 ez'okunywa tebalina miliyoni 5 gakugaba. Kasuku olina okukimanya kankubuulire nti gwe n'omuntu gw'odiiringa naye omukwano gwammwe mwagukanyako ki for example Brian White omulaba nze be nadiiringa naye yanga Kasuku nze nja kuyamba wensobola okitegeera ne mubuuza ne bemera nga nina kizibu beekirina ng'ati bwemba nkisobola nja kikola ki naye nze nina abantu bensinkana nemanga nti Kasuku jangu tukwate position era simuteka kunninga bengende uwe nga alaunchinga ennyumba nga nze siyina kuba omanyi n'abannayuganda tulina obuzibu obwo Junior tulina obuzibu oli akwatagana ne Kasuku namuga Kasuku nkwagala nnyo okiwulira bwagira naafuna atandika nga omukyaza ate n'agamba nti Kasuku teyankyaza n'omubuuza enkolagana yange naawe twali tukanyiza kukukyaza ekyo kiri very important era abantu abasinga ko bavudde okukolimira abalala kuba mubeera ba mukwano yes kati oluusi waliwo omusajja omulala eyaŋŋamba naŋŋamba Kasuku oyagala onnyigira omuntu oli naye yakugambako omuyire w'omubiri kuba tulina ebintu byetukola noga nti Junior musajja wange anyambye kino ne kino baafuna obuzibu n'omuyirawo ango yange tugitegedde ndiko false promises. Okay. False okuyamba si kwa buwaze era si kwa kaka. Ffe abantu bangi batukoledde ebintu era bakyatukolera ebintu oba baganya tukolera ebintu okitegeera ku ntegeera y'omuntu bw'ategeera si bwe mukwatagana ntegeera
nti omuntu asanga omuntu ng'agudde ku accident tekikwetaagisa kuba nti nkumanyi okutwala mu ddwaliro. Common sense. Otegedde abagagga bakiyige nti bw'ogamba junior nti nja kuyamba, first of all junior n'oba omutadde mu hope. Oyinza n'okusaba nti wabadde wasobola omuyamba n'atamuyamba because of you. Nze nakolako omukolo recently nanyigira nnyo abantu abansuubiza sente ne batazimpa. Kuba buli we nakubanga budget ng'ambalira ku bo ne ngamba nti era lindako saabanyiigira kubanga baali tebalina sente oba baziina, kubanga tebalina buvunaanyizibwa bayize wina kubitukolera oba kutulabirira, si famire zaffe naye kutusuubiza. Omuntu n'omukubira essimu ku makya nagankubira ku 8 n'omukubira ku 8 nagamba nziri ninga kasuku kigambo kiri ekyo siina oba abeera alina wazisuubira osegera obutayina si musango. Osegedde nze kasuku olunaku lw'oli nsuubiza ekintu nja kutandika okugamba ki ninjagala omuntu abeere straight. Sigera ogaye nti kino sikisobola kino nkisobola. Ekyokubiri abagagga bano tebandibadde babi ne balina baperegesi abakola ki. Nze Don Zero oyo yali ampaddeko ku ttaka. Don Zero muleke tokolineko mwogerako Don Zero. Ate lwaki simwogerako? Example zogaba tomuteeka munja bisalamu. Don Zero kati ndi ku lusekerwe muleke. Ati akati goli ku lusekerwe nende kankole show yange egwe. Sina kibi kye mwogerako. Saagaba osigire era ngamba nti yampaki ettaka abamu ku baperegesi be bakuba ekikono bagamba agala kwebaka. Okwebaka batya? Yeye atwala mu kisenge okumpe $5,000,000. Abamu ku baperegesi ne bamusikakasa kati oyagala kwebaka kati byotandise okukola olabika kati otwe tukuluma. Abuno manjiriya embozi ya Don Zero soko gireke jesonyiwe kale tujja jiddira oluvanyuma ensonga ezo ngenda kuzikuhandolingira bukwa embozi eyo anyamba eyo ikale njire embozi gireke kati tunyumye kweriwa kwanze yabadde yandese okunyumya kwa abantu bangi badde bangamba nti Junior December ono nga tetunnakulaba naki na Don Zero nengamba nti si Don Zero yekka nti omwaka guno nakyusaamu nga gugenda okugwa nga nyingira omulala nina byenyenze njega nenga nti osobola okuba n'abantu bangi ng'oyingidde ebbaala kasuku gyebaleko ng'ebbaala lyonna likola ki likubira ndoolo naye emmotoka yo neeyabika omupiira wabweru w'ebbaala yateri alina ki naye anyway kati Junior ekyo kyoliko kye bayita growing up kati ntandise awo otandise okukula eyo stage nze byonna ebyo mbiyiseemu nange era nze omuntu bwe basinakwata ku ssente ya muntu sisuubira. Actually waliwo olumu lwe bankolerako birthday nenkwata wansi ne waggulu nembaga temuddangamu kuba baali ba famire yange kati ayi nentandika owuliramu ate sima twasonze ssente ate sima ne keeke eno wagitegedde nembaga temukiddangamu. Tetusobola kubeera nga tukola emikolo gya $2,000,000 nga tusonda busonzi okitegedde. Bw'oba oli eyo nga kasuku omwagala nnyo wejjeemu emitwalo gyo 10 mugulire keeke ogimuwe. Bw'oba osobola cupa ya soda nga kyenneewala kiri kimu saagala bintu byakusonda nakusabiriza. Kati kale kasuku engeri gyonna emboozi ezo tuzireke engeri kati emboozi gireke emboozi kale kati but what I was trying to explain to you is that it's part of growing up. As you grow kati gwosanze abo nze edda nakolanga ebivulu nina gayo omu kati MP
yantambuza omuwala gwe yali akwana nga mukwano gwange kumbe yalowooza twerya nansuubiza naŋŋamba ti kola booti tuteekeko buli kimu ne tukikola naye kano nakozikiriza ne tutamba tobaako kyoyongera wadde ne tutambula twamaliriza tebampadde kale nabitegeera luvannyuma nti ye yali alowooza omuwala mukwana oba okitegeera kyeggamba abantu oli akola puleegi y'embaga n'agamba nti abagole nja bambaza kati gwokyali ku bino ne musazaawo awo ne musazaawo namulowooza ajja kubambaza kyalivola abantu kati babagamba nnyo buli lwoba ogenda mu mbagayo olina okuba seeti ebitundu 75 ku buli 100 nga sente ezo ziyina ate kyera kyekikuzaayo wali kyenadde ŋŋamba sendi nga mga sendi tolina nyigira muntu n'omu atwogerako lwaki ekisooka naffe tuwogera ku bantu okitegedde kati tosuubira abantu kubanga basanyufu psychology kyekuwa ekyo nammwe mukimanyi mubaako be munyegereza mutereevu kati gwe joni olowooza nti nze benzyano nenjogera ku muntu ne begaba mazima olowooza abeera hape era alina okuba nga akuba sajjawo ddene lobawa dini bamukutte bamuyodde ankyenkunyonnyola nti kati bine omulimu gwa journalism informing empowering entertaining tosobola butabaako bigere byolinyako era kituufu nange eddiini yanninya yakulinnyako yatugayagaya ne mwami Tamale n'atugayaganga ebikajjo n'atuteeka ali ne mwambalira nga ki ne mugamba gwe ddiini bw'oba okyaweza emyezi 2 nga tebannakwata ojja nenkuwasa live nagikola dda kati bamukutte kukuba bisitole bwaba ayina essomero awo lyeyayogerako eryebisiyaga such idiotic stories namugagwe you cannot say that without abazadde bennyini abayinamu abaana bali abalala bebajja okwekolerako mu ssomero ekintu ekiri sensitive ng'essomero tebamala kyova is a school, is a learning environment. Okay, but for me I think baba ino obujulizi kakati kankubuuze wademba okwogera kankubuuze let me tell you ne wetuba twagala nnyo journalism ebintu ebimu tubikwate bifo journalism came here ensi yali teriiwo nze abantu kyembagamba mu ttaka nti amateeka gano ge tugoberera ani mutuufu ani mukyamu muli ba family mwerwanisa oba ono ye mutuufu oba naye family eno tugireseewo tutya kukwatagana tosobola temusobola kutuula nga temwina third party ne mutereza ebyettaka byammwe nga family kakati gwe n'oba oyina information kasuko nti essomero lino abaana bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati tetulina mechanism esobola kukola bintu bino nga bali tubatidde future zaabwe abali innocent ka waliwo abatabikola abali innocent basasula sente zaabwe ekipapula ekyo kyagenda nze leero bw'oyogera ku sente hayi nti bakoppa tekikoma ku ekyo naffe abaali basomeddeyo oba tutwaliddemu ekitegeeza obeera nga alaga abantu nti mwakoppa bukoppi exactly we are stood we can't compete bye bayogeranga ku kitende say propaganda nayingira mu bantu okuleeta pre-entry makerere ezallo it was because of kitende nga debate eriwo nti bano babeera ne 25 kubanga bakopa naye era ogenda okwetegereza ku pre-entry abaziyita era makerere these are students from good schools era be baloya naye olwo propaganda malice kakati ze dini namugamba yes your information might be right might be wrong on whom you tell can't you handle these things and you engage stakeholders because no government essomero eryo abaana babasiyaga it is a vote of no confidence the minister of education minister mwenyini the first lady the overseer of education aina abaana ba P wabanga koti ya secondary ya P1 P2 P3 kakati osikudde amazzi in the process of okutereza ate oyo nuuna
But journalism is like that. Journalism is like that. Even osoro tuka nga storage you know covering yes, ya tata ya rape yes. Beguba gwe mulimu go you have to deliver. Then it suffered. Chekiri kyenkugambye nti kyokka nze when soul could disagree ngira n'eddiini wantu wamu singa aba alimba. But if he has his facts together, you see Junior, the bitter truth is the bitter truth. Yes, sometimes they ask you kachiringa bolaba. Ebiseera ebyo nnaku zino babadde baga nti ow'amawulire baasanga omuntu mu accident asooke kutaasa ali mu accident oba asooke akola amawulire. That's a debate eri awo. Kalosa abantu abagudde ku accident noteekawo kamera. Because gwe bakutumye go and cover that story. Kati Ismail bamukuba amasasi sole tusenga mwajjako kamera kolo. Kamera za rollinga. Mwazireka. The cameras were rolling. Chitegedde. Chekiri kyekunyonyodde. So ye journalism. Journalism bwetyo beri judicial. Kwa temwinaamu kabuntu. Judiciary bweri. Lindako. Temwinaamu. Andi ak'obuntu space wali mu mawulire. Kubanga amawulire go gagamba. Be truthful, fair, balanced, accurate. No president kyagambye omulamuzi ono yasala ebyodde Kampala. Gondi yani mwerabidde erinnya. Yamuke if there is no law to protect places of worship, common sense is there. Should prevail. And the president was wrong. The day you will know that he was wrong. Lwe lunaku omuntu omulala lwalikola ekintu kyekimu it becomes a norm. Nti kati buli anaayagala kati oludako tujawulira nti abakatuliki baakutte Lubaga ne bamusingayo. Era president awandiika ebbaluwa ng'agamba nti Lubaga ku bakatuliki bonna abali mu Uganda tebandikoze eki tosobola kusala musango nti Lubaga egende bekiba ky'ekyobukatuliki ekiriwo. Ekyebuuzibwa kiri nti abakatuliki baabeebuuzaako nga baagala otundawo kyekibuuzo. So the law is the law. It doesn't have shortcuts. Olunaku olwaleero bw'obeera nga gwe looya ne bakupangisa owoze omusango against your father, what happens? Kakati kyogenda okugamba nti amasinzizo gaffe bajja gatwala because of law. Because of the law. No. Anti kyenkunyonnyola. Law must be impartial. Leyina okutambula ne society. Kyebaleka era wano. Society. Unless aba bebagamba ebintu by'obusiraamu kwasi bimanyi nnyo nga bebigenda maaso simanyi bwe baatuuka kuba nti n'omuzikiti baaguteekamu. But I don't know how they got there. But unless they can produce 2 million signatures that these Muslims accepted. Baba Muslims bali represented mu Supreme Council yaabwe abakulembeze baabwe. Ante kadale twalaba abeekyanga nga badisowninga Supreme Council. Kati ekyo kitegeeza nti president nga tannaba kugamba nti omulamuzi yasazeewo kyetaaga mu common sense asooka abuuze council. How did they end up there? Because I'm sure they must have written to him nga baddukira ewuwe. Sibe kiri? There is no law to protect amasinzizo. What the president was saying nti ne bwe tuba bannange kale twagala nnyo tuli balungi nnyo waliwo ebintu mu nsi ebijja okubeerawo. Ekyo kyoyogera kituufu Junior. Let me ask you this. Olunaku olwaleero Junior ennyumba yeeyo gy'ozimba singa okera ku makya n'ogisingayo sente ne zikulema osasula, is the president going to write that is Junior's home? Example gy'owadde kisoboka. Anti kubanga example gyenkuwa ebeera bweti ekyo kiba oyina abaana abagendo oba ababeera mu nnyumba eyo oyina boolisa abagendo sigala nga bali naked. Kituufu. Eyo decision kyawukanirawa ne amasinzizo places of worship nga moto yaffe for God ko president yagenda ogamba how do they even enter in such n'okukyogerako obwogezi kiswaza ojjalaba nti balooya abasingira bakiwakanyiza. Apart from yes, the president, nze mukulaba okwange as a layman kye yakoze kirungi.
because nange nganze singa yabadde Lubaganga yegenda abakatoliki nga bataddeyo Lubaganga bagitwala nze soka kukwata Archbishop kituufu natubuulira va mu bino abasiraamu bye balimu nti oli eyekyanga omu kuba Lubaganga tulina ye waffe Archbishop gwe tusooka okukwata amataaya atubuulire wayingira otya wano tugenda tuuka eri wa Papa Nuncio yakiikirira Archbishop ye muyina nze nganze omukatoliki ekyo kikubuulirira wano so kyakibola nkugambye nti nze I will understand from that angle. However, what does the law say? Era, if what are the consequences of a Barua president Diawandi say? Osegede, luli twala bakola kwa bamala ne bagamba nti tebyaliyo. Nga bagamba nti omukyala wa Leti governor yali agamba ennyumba bagibalekere. Okitegeera. Now, they eventually said she didn't say it, which was okay. Now, you imagine that had happened. Ekitegeeza nti governor omulala anajja. We have to go through the same. Singa afira mu akalala tugenda mu byamataka n'osanga omuntu ng'asenda eddwaliro ne church n'omuzza wabbali n'omugamba naye ne wandibadde twagadde nnyo sente tukoze nnyo obugagga ng'omusajja mutuufu baamuguza empewo ewali eddwaliro ewali essomero ewali echurch nti naye lwakubadde amateeka weegali you are right naye twekubemuuko mu kifuba Kasuku anti kati yooli yaba yagula twekubemuuko kati question eriwo eryemu yakubuuza ye ekkanisa emu benefitinga ki kale ketukole etteeka ekuuma amasinzi okitegeera oli naakubuuza kati ebyo byonna kati president yandibadde abuuza ba supreme how did we get here olunaku olwaleero senga mufti taliiwo ffe Archbishop baakikola ennaku bbiri tasobola kuba mu office tasobola ne bwabeera ng'abali mu buyinza bamwagala nnyo tasobola pressure eyinza omutuulako oba otegera kye ngamba so but emintu ya siraamu ndudde nga mbiwulira naye sibigoberera nnyo kwaye toli musiraamu siri musiraamu so toyakweyingiza mu byotamanyi kuba basiraamu bakyali bange nga bentera okuga nti abantu abankoledde ebirungi abasinga basiraamu basajja bange balumuzirimu oba okitegeera so kati otegedde kye ŋŋamba kyekimu ekijja neeno ku gundi ku kyamawulire nti okeera ku makya nga taatawo gweolina oripootingako. And I will give let me give you an example, Junior. Bino ebya social media byonna. Course bagirese makerere. Social media course. Ebyo mu journalism babatedde mbine ebya multimedia n'ebisigadde. Era basics bali kuzaama wulire. Ze baliko. Kati olunaku olwaleero Junior. Kusata bwakola live ngo otusekerera batugobye. Wali tomanyi nti boyogerako bakyalibo? Chitufu. Naye n'okyogerako because it was what? News. And doing what? Trending. Sibe kiri? Now that's the same thing. Kyenkunyonyola wano. Nti bwogera ku makya ng'oli ali ku accident. Bw'onoddayo mu newsroom bajja kubuuza. Bifaananyi biriwa. Omusajja yabadde ekintu twamutaasizza naye yamaze n'afa nti kale yafudde. Kati gw'ogenda kukola otya? Kuba omulimu tokyayina. Olowooza family ye n'ekuwa omulimu. So you do your job first. And you think about bisizani obubi nani obulungi. So that is the sad reality of journalism. Yeso kachwere oli namugaye nti enduulu zijja vuga lwaki kuba tuba tutula ku radio ne tuga naye omusajja ekivvulu kyamusaze golooza asobola okubeera happy ayinza obutabeera happy nti kati temukyalina mukisa guddamu kukimwogerako ku radio. Kale ketusafalinge consequences. So byebyo. Now wagenze mu Zari White Party. Ndabye Zari agamba nti abantu abamu bakwata video ze n'ebifaananyi ne bamufuula mbu mukadde nnyo ng'ate si mukadde kibanuguna nti omukazi 40 years plus alabika bulungi okusinga bo. Naye ate naye takyova exaggeratinga. Yes, tukimanyi we know. Omanyi ekintu abantu kye bamanyi, don't emphasize it. Kye tubadde twogerako wano. Yo si fitina. Ate mukwana tewegasse kubali fitina kwa kyoyogedde
waba akimanyi gye bali so it does tekimuyamba ate kuboogera andi babadde bamuteekateekayo ndowooza kamera ange ezimu tezavuddeyo kati ndowooza yalaba nti mufo kyokukwata ebifaananyi ebirabika obulungi ebyavuddeyo babikozesa bakozesa ebifaananyi ebitavuddemu bulungi Zari abamawulire bonna ababadde ku mukolo ogwo babatuuza mu meeting and they were vetted. Not every journalist could access the place. Are you sure? I am telling you this authoritatively. Not every journalist would access the venue. There was security. Segera sibya kuveri nabaddeyo era nze nagenda ne MC Rich Segera twava ne Rich awo wasule kololo I think Donzera ali opposite ne MC Rich ne tukirira tutuuka twagala okuparkinga munda Rich bamugata aliko kuki kuli stie parking. There were even people who were allowed to park inside. We were like 8 or 7. Nabagamba mwe MC Rich the international blogger nanga you man don't cause a commotion nani ngamba Rich njolaba yange njirese kwanze junior okukola efujo nsoka kulaba police eyambadde kyambalo kyeriwo police je walabawo kati je nalabawo baba nkubira police je nalabawo nga sobola kola fujo I couldn't. Seged. Ne mugamba Rich jangu. Abasajja abo balaba. Akubidde Shakibu nga naye ayogeza ki? Ate kakati let me call the one in the parking biki. Nerakire enough. Akulira ku parking bwe yajjira. Seged. Nabagamba ono Richie ono Junior bantu baffe mubaleke bakoleki nituva mu motoka it was security was there naye disorganization okay party yote ya nyuma nnyo after saga gate byanyuma because Zari and Shakib are my friend ne wagambye tusose journalism tuzeke emikwano bwabyogedde biterevu over the years Pate za Zari zibaddemu ka disorganization. Obalwa kuba nti there are other partners involved. Ekitachi owning mulimu abalala ba partners. Waliwo nategeke nnyo ebivulu nyege ne ali bale nnyo yaliwo ne mukyala we the owner of the venue kwa kilabu mpya Nonivi naye alichi kitu ekyo kisingako omuntu ategese kwa abasemwanga ebabereranga omusajja yakolanga open bar governor yonna governor naleko ko open bar yabwe ne kakati Zari ne mukazi wattu abateeka mu sente balala is just an image era waliwo package yakolako ne floppinga eri waggulu weno waggulu navona nti hotel yeri accountable ye bakola ki bamusasula bamugamba bugambi bamusasula so kakati VIP tables zatuukanga tezimala nga gye batuuziza ba VIP tola bakikola ki kigenda maaso ate ne bakwata VIP ne bagiteekeringa entebe entono tables kwa ffe table gye twali tulina okutulako n'emusirwiki gundi yagiwamba this boy ani ona ino omukazi omugagga this one was a lawyer in America gwe bakasiba juzo kubo OSFC kikondi gundi wano kukati gundi ono muyimbi Zex birangirangi naliwo omusajja yagenda namulinnya ku ngatto bino omusajja bwasituka nasindikako kati ne mukyala we ndoza ayitewo kati ye Zex ate yakwata musajja lwaki osindisani mukyala wange kumbe omusajja ina OSFC bali babiri balina ki bali muleya nze nina wendi anyeffe tubamanya baki akwata ecupa
agikubuuna ate yakubamu mukuumi ono yajeewoma nga bw'oleeta bw'oti ono n'agira ati Zex gamumyuka mukyala we mukwano gwange ampa ku ssente ne mukubira tebankwata mugaye nti omanyi kyoba okola money can't save you now naye wawe otukanga ssente tezikola tezijja kutaasa the reality comes in power and money power prevails ne bwoba ng'ogenda kugula ttaka ng'oli mugagga zikomayo era si wano alina okusayi ne bw'aba tanaaba ebbaluwa alina okusayininga ebbaluwa yero si wano RDC ne bw'aba teyasoma alemye omugagga ekitundu nina abagagga abasenguse lwa RDC kwa yakulira security ya district baggala amabaala baggala concerts bw'oba yaga kulaba amaanyi RDC gayina genda obuuze Kasalini kusaasira ekivulu bakiggala ng'ate senior advisor eddewa was it this year or last year navayo n'ayomba where they closed the concert eya Kasalini genda okinoonyereza twazi ba RDC kolagana nabo mu ttaka naye tetwakikiri yalinze minisita ne bwatuuka mu kitundu ayina kwanirizibwa RDC era RDC bw'agatagenda kubaayo we cancel because security ya district yonna eri mu mikono gye so abamu babazalawa they don't know the power they have so nga nzize ku kiri ekya Zari n'abagagga era baali batono omanyi ekizibu kya Kampala ennaku zino omusama abeera ogu n'aleeta ekyalo ntereevu kati n'otuuka mu bbaala nga abantu tebalina ssente nowe nasana gyali kuba alina bulaza we weeyukke ogasemberayo ntuule si gwasiika ebyennyanja wali ng'okkirira ku masanda muganda wange omanyi famire yaffe twatunda ebijja katono muganda wange yali eyukke naye waali anti bya table 6 people neŋŋamba lweki tuddeeri mu VVIP tuba tugenda kamiliyoni ali ku mutto gwani gwa Kosenis Kamiri aba agenda nadde emabega n'asooka omanyi Kamiri kye mwagalako Kamiri ne wooba omuvuma Kamiri akubuuza nadde emabega nagwe kyali gwegwe n'esooka okabongeko n'ayingira neki bajja ne gurupu y'abantu ga 10 kati ate abantu kati abamu ne bakayana gwe tomanyi kyali ku White Party eno lwekyakuba amasimu bamusasule ati talina watudde twagala sente zaffe bazibadde zaali ezo miliyoni naye nga ne lweki era tezaali zize waliyo abawala ennyonyi yabaleka be twali tulina okukola ki okujja nabo they missed the plane kati netugaba manyi Shakibu ono nemugaba lweki Shakibu embeera gyali mutajja kuwadde ki kubira Medimo ali wano Kabira tebo tugikole ki ate Zex ne bagikola ki so there was a lot of disorganization via tables abayimbi be baleeta Benti boys these upcoming boys Wakachi, you can't bring those people in December. Tutumanyi Kosenis ajja tuwamu akapera. Abastate bakola bwe batyo. Muna ate nali nange sikimanyi nti bastate bakola bwe batyo. Naye nga naye mukomya amala bana Uganda. Nga buli Kosenis wayita buli omu ayagala selfie. Aya conscience star. Nedda Kasuku abantu tubaweeko olaba kati saawa eno kyogamba kati owagira tiimu ki ey'omupiira Arsenal kati Saka bagira wano e Kampala oyinza obutamusaba selfie bazikomye kunze kwa kati nze nayingira ngera bazaagala naawe nga baagala ezizo kati Junior nali simanyi nti ate ndi w'amaanyi mba ngenda okulaba manyinze buli dakiika 2 nkebera ku mmotoka yange oba tebannagibba ati wakolomanga mwoyingira olawo emmotoka yekyaliwo every 30 minutes nenda aba
Obekyaliwo kati olunaku lumu naginoonya mu parking nembula nga nerabidde nti omwana tenakoma ne mugamba agijjewo agikole ki ampa ekisumuluzo nakuba omulanga mu parking neba lwaki teriiwo yabadde wano emmotoka lwaki teriiwo remote ye yatutaasa where is it eno kunyiga nekaaba kasuku gaali gambogomye leka gwe kakati mba nyezo gyekeberako Zari naye akola ki ayingira alina ono yani oyo Tanasha bayingira Zari yankubamu amataala nzira ki emabega nanga junior bichi kyankubya waga unya bulungi bane Zari awunya bulungi kati oli simutegeera ndikulu mukazi anyirira kumbe ye yani nangamba junior iwachi in Tanzania Kenya bichi anti East Africa nebanga nyingire tontunulira bwotyo these events happened nebanga nyingire mbuto tuyingire fenna nanga Zari oli siyasa kati international mbwa akolabe Tanzania yangamba this junior the technical tenagambye nti social media egase abagagga n'abaki n'abaavu kale abatanasha bwagambye Africa ino yo nga madam Zari this is a technical I watch it in Kenya Westland Zari nangantule mutoguki ningaba mawulire bano bayinza okumchaya Shakib mama muwandika buli kimu babadde bava mu loje nakulabye Zari akyologera mu loje nankulabye kuona bakazi mukapola bebe atebendera mu loje za rais kati bagala bamu kwatira atemu yebbeyi ekyo badero kimanyi ekire nakulabye makindi awo salama rich women kati oli pastor mwabikwatirawo muka paston yabakole yabasabire sala wa pastor Jengo muchala bali salam si salama salam we bale nnyo muka pastor salam obakamuloga obaka kubati ekikopaawo ku Sunday najja nako naye nchachi wadde mu nchachi wadde mu abantu besenye okusinza kugennina esawa yo najja kaba amaziga pastor muleke muwemo buwibudde nze nakkiriza yagamba abantu bangandi pastor yagandi kiyenje nze ninze nebegira myezi mukaaga naita mukazi we namuleeta wamaji gwetofaayo sitola wewe yakoma gwetofaayo segera nobani yamubalira akabadi yako kwanze kugenina pastor ye mutitizi amasimu yakubanga nena mwete mukikola bwe mutu so pate bwetu bwe yakola ki bwe yali kati bana abagamba nti mukadde bazanyira ku bifaananyi bye bazanyira muki anti balaba ekifaananyi kitavuddeyo bulungi kye bakozesa maye waliwo ekifaananyi maye nebyo ebintu Zari teri amuwalana wano nobody has her time like that okuddaawo ebyo bikolebwa bantu bali mu politics kati ekifaananyi kya Zari okizanyireko otya olusi make up abagwako abakazi abo kye batategeera era tuva balina bufaani make up ayiika n'aveno mu kyenyi neyeesibira wano n'afaananira ddala omuyindi omukadde eno wa papo eno wa bulu make up okitegera kati alemekaya naye tewali yabikuttemu Zari maama yegwe teri ayina n'abantu bagati babalwanisa no is fight for what now because akadiye mukazi wattu aleta buno kati gotaka kalike yaleta kaluleta tutya mujjawo nga muto you make a comparison zera kinna mugamba nemugati Zari funa ba media expert infana ntemubye kubeya mwembi gosoka bakube ebibyo nono bamukube ebibye this one is younger this mass communication PR nti wetubeera n'omuntu nga mompi omubuuza ati distance kakati Zari yakitegeere nti kopagaalo
atuuka emabaala n'akulukuuta bw'ati nze waliwo abakazi gw'osula naye mu buliri ogenda okkeera ku makyano ga naye yeggwe nnyini gwe nabadde naye ekiro nga bimuweddeko azeeyo mwoligi nga yenna alinga jjajjaawo. so n'olwekyo pate bwe ziti eza Zari tezinyuma nnyo tezibowa nnyo zibeera awo segeera so era abantu abagaa tebyanyuma it's not vibe so much nga pate katolaba brackets it's a thing naye nogati eno concert Kampala yo nange ekoze eki ngeweddeyo naye nga Uncle Sakibu nkwebaza mayina mwisamu eggaali nankubira ze omuntu wampa godoweeru segera nina kenkola ki naye nga nandikutemedde pate eyo naye kankomaawo wadde journalism first naye bwe bityo ebyatambula. Until next time mubeere bulungi mweraba.